kwano n'omufuulo w'omukwano mu kumufuulo w'omukwano n'omugondera kimala ani ta'atil kuffar okusinga okugondera bakafiri mukafiri mulabe nga bwolaba enagisi nga bwolaba ekyetaago omulalu nga yakimaze mu kkubo bw'okiraba okola otya wechawa mukuru n'emitafu gijja mu maaso bote otekedde okutunulira omukafiri nombiri gwo kwesiwala sikubiriza abasiraamu kugenda ku musaala mubasabe katonda awe atekewo enkyukakyuka zibagamba si za busiraamu wabula aleeta omuli w'ebisiyaga kati yaba president ate bali ku bisiyaga anti almuhibbu liman yuhibbu mutwa ate nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ndowooza owulidde bulungi sheeka w'obusiraamu. Abo nno be basiraamu abatuufu. Nzize nkugamba nti omusiraamu yenna agoberera Qur'an eno byeyogerako tasobola kubeera mu bantu. Ayina kuba mu bibire Kongo. Ayina kuba nga yeekwese. Kati bano bonna boolaba bajjuma bamwajuma bashafiiki abo boolaba abo basigaza mannya nga Saawa ya Queen. Era oyo omusajja oyo gw'owulidde ng'ayogera bw'abasanga abo abalabanga abakafiiri. Eno program Church Before Church, nze John the Preacher. Kati omusajja asomye aya ya Qur'an ntuufu mweri mu Qur'an. Era oyo ye musiraamu yennyini agoberera obusiraamu. Wuliriza mu ssuula ey'omwenda gye bayita Surat Al-Tawba aya ya 28 egamba bweti ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza abasiraamu inama limushirikina najasu mazima buli muntu agatta ku Allah ekintu ekirala oba asinze ekitali Allah alinga bbi. Eyo Qur'an kati tonyigira musiraamu nyigira nyini Qur'an eno nga ya Allah. Era mu ssuula yennyini ey'omwenda Surat Tawba aya 29 n'alyoka agamba qaatilu la yu'minuuna mutte bonna abatakkiriza. Essuula ya 9 aya ya 29. Kati obutujju bwonna bwe tulaba bukolebwa abantu abasomye Qur'an eno ne bagitwala nti byeyogera bituufu. Kati omusiraamu gw'olaba eyo nga muntu mulamu bw'abeera eno mu bukristaayo yabeera omukristaayo yakona. Kati kyekinjagaza Katonda ono wa Bayibuli, Katonda ayogerera mu Bayibuli kyekimunjagaza nti bw'osoma Bayibuli eno n'obwegendereza n'ogitegeera bulungi n'otakoma kugisoma n'oteeka ekigambo kyayo mu nkola oba muntu mulamu mu nsi. Lwaki? Kubanga Bayibuli kyekitabo ekiteekateeka omuntu ne kimuwa engeri gy'akolaganamu n'abantu newankubadde nga takkiriziganya nabo. Bassebo ne bannyabo kiri ku likodi nti ensi ez'obukristaayo weewoka omuntu gy'ayinza okugenda oba musiraamu oba mukristaayo n'aba n'eddembe kiri mu bukristaayo wokka. N'abasiraamu bano boolaba oyo Kawaliggi oyo ayogera kubanga abo bwe bumu ku bubinja bw'abatujju kyemmanyi. Bw'amala okutabuka ng'ensi egaanye addukira mu Amerika, addukira Bungereza, tayinza kugenda Saudi kubanga naye akimanyi teri mirembe. Tayinza kugenda yeeyo era naye ogenda okuwulira ng'addukidde mu nsi ez'abakristaayo. Kaakati mpuliriza bulungi. Bassebo ne bannyabo bwe tukwata Bayibuli eno ne tugisoma ng'abakristaayo ne tugitegeera. Timoseewo ekisooka 2:3 kyava agamba. Timoseewo ekisooka essula ya 2 olunyi lwa 3 n'olwokuna nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka, si tekikomaawo naye n'okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Bwe tulokoka ne tusoma Bayibuli eno n'eyingira mu mitima gyaffe ereeta ekisa, ereeta okwagala, ereeta okusobola okugumiikirizigana nga newankubadde muliraanwawo musamize osobola okumugumiikiriza
ne mubeerawo mwenna nga newankubadde muliraanwa wo mulogo osobola okumugumiikiriza ne mubeerawo mwenna. Bassebo ne bannyabo, bayibuli eno yokka gy'osoma n'ezibula amaaso go n'otegeera nti oyo akuwalana si yeye, naye waliwo ekimutuulako, kati ye n'omwagala n'okyawa kiri ekimukozesa. Kati tolaba ono omusiraamu ono awoza simanya abakristaayo babi era tebeetaaga kusemberera, n'amala alokoka bw'ati n'akkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwe. Ogenda okulaba nga amagezi g'obuntu gakomyewo, nga takyasobola kusala ne bweba nkoko. Mukama waffe yeebazibwe. Kyova nti abakristaayo bwe tutuuka okusala enkoko tuyita abasiraamu, kubanga abamu tutya n'okusala enkoko. Enkoko bw'ogisala n'epapala owulira ng'ekukwasiza ekisa, kyokka nga ate baakitonda tukirye. Kati lowooza y'omusiraamu gwe baalagira akukwate gwe gwandaba, bw'oba ogaanye okukkiriza obusiraamu akusaleko omutwe, bwe kirowooze. Era n'akikola ng'awulira musanyufu nnyo kubanga kyekyamulagirwa. Kati enjawulo weeri wakati wa Bayibuli ne Qur'ani yeeno nti bw'ogoberera ennyo Qur'ani ak'obuntu kakugwamu, bw'ogoberera nnyo Bayibuli obuntu bwa Katonda, embala ya Katonda etuula mu ggwe n'ofuuka nga Katonda ku nsi, ekisa ne kibeerawo, n'oba ng'osobola okwagala buli muntu. Era ndi wano okukubiriza buli mukristaayo ali eyo, bw'owulira nga mu mutima gwo otandise okuzimba obukyayi, manya nti Allah wa Qur'ani yakulumbye, tandika okumugoba. Goba ffe twagobako omuzimu lumu nga Allah yennyini, goba. Kasita owulira ng'obukyayi butandise okujja mu ggwe, oyina eddiini z'okyawa, oyina amawanga g'okyawa, oyina ebyobufuzi bannabyafuzi b'okyawa, manya nti olumbiddwa. Goba, teweesembereza kubanga tekirina kye kigenda kukugasa. Bassebo ne bannyabo, Katonda gwe twakkiriza ono wa Bayibuli ye Katonda okwagala, atonnyesa enkuba ku masabo. Atonnyesa enkuba ku masabo, yakugumiikiriza, asobola okugumiikiriza newankubadde ng'okyayenda n'akugumiikiriza, newankubadde nga wakajjamu embuto mmeka n'akugumiikiriza. Katonda ono gwe njogerako ye Katonda kwagala. Gwe weetaaga musajja gwe, gwe weetaaga mukazi gwe, atakukwata ku mpaka naye akuwa omukisa ogw'okwesalirawo. Bayibuli kyeva egamba nti laba ntadde amakubo 2 mu maaso go, ekkubo ery'okufa n'ekkubo ery'obulamu. Salawo. Okusalawo kuli mu mikono gyo. Wandyagadde kugenda wa ng'ovudde mu bulamu buno? Wandyagadde kubeera mu bulamu ki n'abantu? Wandyagadde kubeera otya ne baliraanwa bo? Wandyagadde kweyisa otya n'abo abakuliraanye? Wandyagadde kweyisa otya n'abo b'otakkiriziganya nabo? Ekitawaanya ensi yonna bantu butategeera Bayibuli. Singa abantu bamanyi Bayibuli, singa bizinensi zitambula bulungi tewali ddogo. Singa abantu bamanyi Bayibuli, singa ebyobufuzi bitambula bulungi nga tewali kulwanagana. Singa abantu bamanyi Bayibuli, abantu ne bamala bategeera Bayibuli eno nga bw'eyogera, tewandibadde awalana munne. Eryo eddogo ly'osimba ku malaala ekiro osiraanye munno, obikola kubanga tosembezanga Katonda wa Bayibuli eno. Olunaku lw'oli musembeza bw'oti ojja kukitegeera nti byewakola byali bya busirusiru. Lwaki sibaleka Katonda n'abawa omukisa? Ne mbaagaliza Sande ennungi.